emali jukiro obo ino genda mu duka akomewo ayanguwa asavinga Abannayuganda ave mu kunyumirwa ennyonyi. Omanyi abantu abamu abasuubuzi bava ku mulamwa batuuka eyo aba agenze ku holiday ate ngeno agenze kusuubula abigatta ne babimikisinga ogenda okumaliriza nga ate ali mu holiday ate yagenda kusuubula. So ayanguwe n'ebino ebintu mpulira bino byemukola ebya shipping ndabye ebintu bingi byetusitumiza ne bijja buzibu lwatatumya butumya anti biba bingi kati jjukira ateekako ne logo ye kati alina osooka yeetuukire n'asooka n'atuuka kugamba ng'era omuntu yenna w'obuvunanyizibwa n'akuŋŋaanya tumutumiddeko nnyo nga tuviira ddala wano naffe mu Uganda mwe tuli simanyi yategedde nti twafiiriddwa akimanyi social media kwali amawulire gatuuka e China basi. Muzeeyi Masembe yali ku kamera yo njogera okutegeeza puroguramu eno funa kyakuyigamu tonyiiga kuba byo ebigenda okunyiiza bingi naye ng'ate bye bituufu okusinziira ku saidi yaffe gye twalabye. Katutandikire ddala ku bulamu bwa Ssegirinya ng'akyali mulamu. Ssegirinya ofuna kaadi ya Nuupu yagifuna atya? Obulamu bwa Ssegirinya tebwatandikira mu Nuupu. Atandikira awo abantu basinga nnyo okumumanyira. Abantu awo tebalina bye bamumanyira. In fact Ssegirinya Nuupu emukakkanyiza nnyo. Ssegirinya yali munene nnyo before Nuupu. Nuupu yamutwala mu Parliament. Parliament is not the biggest issue. Gwe kyogaba abantu abasinga okuba ab'amaanyi bali mu Parliament. Kati tosobola kuŋŋamba kati in fact that is a very bad perception okulowooza nti Parliament ye defining okubeera kw'omuntu okubeera waggulu oba mu kutegeera oba mu ssente oba ki okyegedde. Parliament eyo abantu abamu bakkakkanyiza bukkakkanya aga Katonda mu ggulu. Eyo Parliament gy'olaba gw'olabanga ey'amaanyi abantu abamu ku levo zaabwe ebakkakkanyiza ate bukkakkanya ontegedde ebakkakkanyiza mu bitiibwa nti waliwo omuntu omu nga wa kitiibwa wa magezi mutegeevu n'ayingira Parliament n'ayonooneka naye ng'ebimwonoonye bye biri mu Parliament. Oluusi Parliament yo yennyini byesalawo okimanyi nti Parliament byesalawo ne bwoba tobiwagira oba part of it ne bwoba tobiwagira obeera part of it. Era ffe tukulaba nga MP eyayisizaawo ekintu aba opposition balekerawo ogamba mbu tetwabaddeyo. Era that is by the way that is very bad. Era kyekimu ku bituleetedde bebireese obuzibu mu bukulembeze kukwegaana nti buli omu anoonya wakunenya. Abakulembeze tebakkiriza nti nno bavunaanyizibwa oba ontegedde buli omu anoonya ani gwe ngenda okukola ki ani owekwekwasa yaani oba ontegeera nti omuntu abeerawo ng'anoonya wakwekwasa oli abeerawo ng'anoonya wakwekwasa ffe ebyo tetwabiwagidde ffe ebyo tetubiriimu but at the end of the day byaffectinga ffenna okyegedde bulungi nnyo. So kati ffe tuli mu politics ono owa kyenyaje owekyenyaje nti buli omu anoonya waayita tetukyalina. It is not about service delivery. Tekyakolera bantu. Abantu akolera bantu be aba family ababe oli ayinza okuba si wa family nga mungayo nga wo abantu bakolera bantu baabwe. Constituency tekyagikolera tosobola gikolera kubanga let me tell you member of Parliament takola member of Parliament takola nguudo tazimba malwaliro takola ebyo byonna abantu abasinga bebatunuulidde tazimba masomero ontegedde. Kakati system yekola ebyo naye nga Parliament yebiteesezza. Kati system bwebanga nfu ne wano ojjaba wafu gwe tosobola kuteesa kintu gweoyinza okutuma omulema ogenda adduke ku dduuka akuleetera ekintu ekyobwangu tekisoboka. Okitegeeza kugamba nti system is a big system eringa nga bonoolya emmere neefulumira eno wa mu ttooyi ontegedde gibayita system. Ekimu ku ebyo bwe kibaako obuzibu kabaka weddemu
ontegedde kakati ffe tuvudde ku system tutunulidde mumwa lwaki tolya lwaki togaaya okitegedde lwaki tolya kugamba the idea is tuvudde ku bintu bye twandiwadde tuwa obudde obunene ne tubivaako ne tudda ku buntu obutono obutalina makulu abantu beconcentratinzeko kyova olaba nti oli kimwanguyira okwambala akakofiira ke oba KNRM oba ka DP oba ka NUP najja nagamba nti ffe nga aba DP ekyo tetwakikoze tetwakibaddemu era olabye nga paalamenti eyo ng'erina byeteesa abantu abamu ne bagaana okujja mu paalamenti ne bagaana literally oli n'agaana ng'alinga ayagala okugamba nti ffe tetwabiriimu naye paalamenti byesalawo ne bw'oba obadde toliiwo kasita esala tugamba nti eryo etteeka liyise pulezidenti n'agenda n'aliteekako omukono kaba kawedde oba walikkiriza oba tewalikola ki tewalikkiriza ekikulu kyabyo nti numbers kati ebintu ebikola institution ezifaanana bwezityo ezintegrity ate kyetulakinga ennyo ennaku zino kyembadde ngenda okubuuza institution engezo zikolebwa integrity poliisi magye ezo paalamenti ezo zigundi institution zonna ministries kubanga otuuka ku level nga mmwe mukwatiridde eggwanga ontegedde so mbadde saakuteekayo nnyo eyo mbadde nkunnyonnyola nkulaga nti gwe totunuulira paalamenti ng'ekifo ekisinga okuba nti omubaka Segirinya abadde mu paalamenti no tutandika empolampola paka ku kuziika gye wabadde nakulayo mu bitooke oba bakugobye kati katutandika empolampola paka ku gundi y'okuziika katutandikire Kabira nga batutte ku Kavule nga batutte bode ya muganda waffe ku Kavule statement ezabaddewo ekisooka twagala okusaasira ennyo manyi sisaa discussinga those stupid issues eziriwa ebyo stupid issues ebyabaddewo Bobi Wine bye bayogedde simanyi oli bye yayogedde bino no I wouldn't want to be part of that kind of nonsense. I would love to kuba kati saawa eno Segirinya yafudde kyetufuna mu Segirinya obudde buno kyakuyiga just tewakyali kirala kyonna kyayinza kukola tewakyali kirala kyonna kyayinza kugattako tewakyali kyatutoolako wabula kumuyigirako nitugamba nti kakati kino kituleka waffe nga Bannayuganda ekisookera ddala tusaasira famire nti famire yafiiriddwa omuntu waayo tusaasira bannakawempe bafiiriddwa omuntu waabwe twafiiriddwa nnyo manyi nze nina beesi mu Kawempe nze nzaalibwa wano gundi nzaalibwa mu Lubaga naye ate nina beesi nyingi mu Kawempe era nkoleddeyo ebintu biki bingi tegeza mubakawo so in a way abadde muntu waffe kubanga tulina era jjo twabadde mu discussion yawedde sanga 10 za kiro. It was very serious and intense. Tunoonya musika wani wa Segirinya namwanguye tunoonya musika kati obadde gatumufunedde ulwakiri wichejja tumwagala kati in fact twandibadde twamufuna dda nga Segirinya kyali mulwadde wavuddeyo munana sigamba nti omusikawe mu by'omusaayi biri ebya family adda mu kifo kya parliament sinekyo tetwagala ba parliament mwagala waki twagala omuntu asobola okukola ebintu Segirinya babadde alina ng'ebirooto oba byabadde ayagala okukola oba spirit eyo da Segirinya spirit wasata bisobola ono amubadde bwe bamulonda wiiki ejyali asenguse mu Kawempe ali Makindi kati Makindi erina aba MP aba era MP babiri ono Kawempe takola kiterina kyokka gwe tubadde tusigazaayo omu bw'ati Segirinya naye yatuliddemu olukwe n'afa nene emyaka ena musajja wattu taina ne bw'aba era alina kye yakola nti senga bano kitongole kye yavaamu ekya NUP babadde bamwagala oba bamwagaliza oba baagala eggwanga lyabwe bandibadde bampulifyinga bye yakolako ne babyamplifyinga ne bagamba nti kale waakiri eri efuuka NUP hospital
ekirooto kyakyo eyagaliddemu okweyagala is not a big deal kubanga kirooto okuyingira parliament kankubuulire oba kirooto kati era bwe obuzibu bwera ensobi gye yakola bwabanga yali ayingira mu parliament nga kirooto nga ye tajja kusavinga bantu yasavinga kyenkugamba nti kati nze kiri kyentunuulira situnuulira birooto bye okyegedde nze situnuulira birooto byo kuba waliwo ne yatugamba mbu ayagala kufuulako mukyala we ki first lady kakati nze situnuulira birooto bye because birooto bye tebinnyamba biyamba ggwe ontegedde kakati ggwe mu birooto byo senga mbaamu somewhere it makes a lot of sense to me naye wembanga ebirooto byo sirina wendi it's not my business it is your business ababaka bano abamu ababaddewo nga bagamba musajja waffe lwaki tebamuyambako ku ddwaliro we yali mu lukomera well ebintu ebyo byakwegendereza era saagala kusatira nupu musango oba abantu bonna musango kubanga njagala otegeere nti omuntu mu bulamu omuntu bw'aba natural abantu tubaagala nnyo nga batugasa natural ebyo biri nakyo ontegedde omuntu we mwagala nnyo kati tolabanga ndi wano kubanga nkugasa naawe ongasa naye bwe naalwala oyinza obutajjaayo mirundi giwera 3 okyegedde kiriwo ekityo ekisookera ddala naggame system tetulina ontegedde kakati olwokuba ntukulidde mu system etaliiwo we have grown up in an absent system okyegedde buli muntu akola byayagala mu kwagala kwe tewaliwo system ekugayidinga nti nedda omuntu bw'alwala system etambula bweti this is how we get help kati olwokuba tukulidde mu system eri absent era twesanga mu mbeera nga nawano era bw'okola ekintu kyo tekiba na system kati nupu terina system following up balwadde ekyo it was an event gye bataalinako magezi gye bataalinako solution gye bataalinako bakoze batya lwaki tebakiteekawo anti nkugamba ebintu ebimu babiyiga biyige naye nkugambe ogenda kuyiga ebintu bimeka mu bbanga ki okyegedde ogenda kuyiga ebintu bimeka mu bbanga ki okyegedde bulungi nupu ya myaka egi ena kati bwebanga ya myaka ena balina okunoonya ba MP balina okunoonya bagundi balina okunoonya banankati balina okunoonya balina okunoonya ebintu bingi kakati ekyokuyamba mubaka muno nayo kyetaaga kuyiga anti nkugambe tetulina system ebintu ebinokola bino birina kuba system the integrity tetugirina okyegedde eyo integrity tetugirina abantu baffe si bagunjufu kyetuyita obugunjufu si bagunjufu nti oli akwagala alina kyakubbako bw'aba nga tolina kyakubbako takuliiko yes abantu baffe si bagunjufu ku level nti asobola okusaba ssente mpayo n'akubira essimu nga 8 ng'akusaba omwoyo emitwalo emeka bw'omala ogiteeka ku ssimu ye n'ataddamu kukubira dde okugamba ti neeyanziza yes abantu si bagunjufu ate nga tobanenya tebakulidde mu society engunjufu ontegedde oli akubira essimu n'agamba alo gwani gw'okubidde ani lindako oli yakubidde essimu n'akugamba nti alo gwani ani ono essimu yo eri mu ssimu yange okyegedde kati n'obuuza gwennyonnyoleko gwakubidde wennyonnyoleko naye mu nsi engunjufu agamba hallo my name is so and so ontegedde my name is so and so who could this be kati nze nkubulira erinnya nga sitegedde liryo kuba enamba yose togirina kyekiri kyenkugambye nti ffe abantu baffe si bagunjufu ne ku buntu obutono gwe bwolabanga obutono nkugambye oli asobola okwesibako nagamba mpeereza emitwalo 5 bwegimuweereza taddamu kukubira paka ate nga zeemu ofuna ekizibu era ekyetaano okyegedde era omuyamba kubanga ye society gy'olimu okyegedde ye society gy'olimu gw'omanyamanya nti kino kya kisiru naye n'okireka onkyegedde ye society gy'olimu kati nze mbagamba n'omugamba nti nkuweereza ssente njagala onkubira onneebaze nkubira kati onneebaze oluddako akitegeera mu mutwe bw'omusajja nina omwebaza yes
because nze sikikolera nze nkikolera abalala bonna okyegedde sikikolera nkikolera abalala kati society olwokuba nti tukulidde mu society efaanana bwetyo tosuubira nti nno oyinza okufuna results era ne institutions abo be babeera mu institutions n'abeera n'obuvunaanyizibwa munupu ng'omwo ng'alinamu obuvunaanyizibwa okyegedde ye wa welfare naye ng'endowooza ye bwetyo bwefaanana omubaka ayinza okulwala n'abifaako wetwali kavule Bobi Wine alina statement gye yayogera era njagala kikubuuza bulungi simanyi oba omubaka yetumulonda talina kukolera abantu be yagamba mbu Segirinya alina ebintu bye yakola naye yennyini ne bimwewuunyisa n'amuyita n'amugamba Segirinya ebintu bino ng'obikola ku speed n'amugamba naye toli mutulabisa statement eyo omanyi sitaani ali bw'ati sitaani ali very funny sitaani akola bw'ati sitaani alinganga bw'onoolaba sijja kuwa example ejja kuyonoona ebintu byonna naye mbadde ngamba nti sitaani akola bw'ati akuwa ddiiro ontegedde bw'akuwa ddiiro aba ayagala oggusa eddiiro naye bw'omala okugiggusa ate n'ayitawa emabegawo ate yennyini n'akusuuza ky'oggusizza ontegedde kyova olaba nti abantu bangi bagaggawala nga bagagga nnyo bali abavundu bali bemukakasa nti bavundu n'amala n'olaba nga ebintu tebigasse nazaala omwana omulema oba n'alema okuzaala okyegedde kyongeza kukulaga nga gwe olina abaana 8 okyegedde obusobozi bwe butono oli alina sente ng'asiba mwenge anoonya mwana ogwo omu kati sitaani akola bw'ati sitaani akuwa akakodyo ate yennyini sitaani akulietinga problem n'akulaga nti ate aleese solution ye sitaani oyo akulietinga problem n'akulaga nti ate banenze ne solution nsobola okuyamba okyegedde kaakati sitaani ye eva akukunamya bukunamya bw'omusinza n'omuweereza n'okola ebintu byonna ebyekiyaayi ye amala n'akukunamya ensi neekulaba ye yennyini nga teri akukunamizza fe twabagamba dda bwe munaagenda bwe muti you go down in history as the worst political group ever lived in Uganda ekyo nkiddiramu wano nkyogedde emirundi mingi and I will tell you if they go like this they will go down in history as the worst ever political party yalebaddeko mu Uganda because waliwo ebintu bingi bye mutamanyi anti nkubuulidde bulungi nnyo abantu babaagala babawa obudde babalinamu essuubi mwali temulina bad history mwali temulina kintu kyonna kiyinza kukenyentereza muntu mmeeme ontegedde ne mujja kati abantu mutandise obalyamu olukwe let me tell you statement efaanana bwekyo giraba kyetegeeza etegeeza nti these are political deals tewali kigenda mu maaso anti kyekyo nkubuulidde tewali kigenda mu maaso tebalina kukolera bantu anti kyekyo kitegeeza nti waliwo abamanyi ebituufu waliwo n'abatabimanyi nti osobola okubeera mu kitongole ng'abakulembeze baakyo bali ku birala ate gwe naawe oli ku birala kyekya Segirinya kino kyekya pasita omufere ng'alina abalokola abaddala pasita sheeka asobola okubeera omufere ng'abagoberezi bonna baddala nga baddala bakkiriza nti sheeke kyayogedde kyo ontegedde naye ng'ate bano abagoberezi bo baddala ate nga sheeke ye ali mu muzannyo mulala atunda muzikiti anti ekyo kyengezaako kutegeeza omugezi ategeere omusiru asiriwalire eddala nkugambye omugezi ategeere ate omusiru lwaki omutegeeza ebyabagezi bane bwe tulonda ababaka balina tukolera ekisookera ddala
omubaka ye alina kukolera bantu ba Uganda ontegedde kyeki kye tulasokeddeko ekya system nti ye already bwagenda mu parliament aba agenze kukolera Uganda aba tagenze nakukolera kifo kye just oyo abeera representative w'ekifo ekyo nti n'ekyo ekifo kireme kwerabirwa ontegedde aba tagenze kugamba nti bane mukole enguudo zaffe eza wano mukole gundi eya wano mukole ttaaka ya wano nedda abeera nga representative nti buli kifo kifunyeemu omubaka akoze eki alabiseeko nti tulina ababaka buli kifo kirina representative so that tetubaako gwe tuleka mabega kyekigendererwa kya parliament ontegedde it is just representation naye nga byonna bimugenza okukola bisobola kubanga byaki kyova laba tewawakanya nnyo ekyokugamba nti tutambuze parliament eddeeno eddeeno neweesigala wano byemuteesa wano kasamusalawo wano nti etirinyi wagendeyo essomero lijja gendayo tekyetagisa parliament esituke tekyetagisa genda tirinyi bwekasamusalawo wano mugamba nti enguudo bwezi tizikolebwe zijja kukolebwa ontegedde kakati bino just kugatta bantu nti tulina buli omuntu ali represented so that webaawo kyotalipotinze ewammwe tis your fault bakulonda bwekiteeka ku fulo ya parliament bakiweyinge n'ekyettirinyi balabe kino kyekisinga oba kino kyekisinga tuzimbe essomero batuzimbe ettooyi nti atusooka ettooyi kuba bali abasoma bayetaaga opama okitegedde gwe mulimu gwa parliament kuteesa nogamba nti kituufu ogamba ewammwe wali emakindi temulinaawo essomero ddungi naye nettooyi tewali tusooke ki kati parliament kyekola ontegedde bulungi so kati bino byonna Segirinya yalabisa mu bulamu ne mu kufa yalabisiza nga mulamu ne mu kufa yalabisiza parliament nga teyajjula bwe baali bamutwalayo ababaka baaliwo tebasobola kujja you cannot discuss that niba bagambye emitwalo 3 agaki zive ku gundi yaabwe zigende wa Segirinya zirabirire family buli mubaka ebyo byonna birungi naye tugenda bikola paka ddi mulundi gumu kyenkugamba okyegera kyengeza kugamba waliwo abalala abajja okufa nga tebabadde nga Segirinya ontegedde what will happen to them tulina just kubeera organized tucreating systems zibeere ennamu ontegedde tucreating system tugambe nti parliament first of all parliament omanyi parliament eyo yali teyagala Segirinya parliament yonna gwe Segirinya aleeta ekintu awo omanyi mmwe you don't pay attention to details Segirinya awo yajja n'agamba abantu nti yajja n'aleeta ekiteeso yali atandise okibaga era we yakibagira we yabulira teyadda yali atandise okubaga ekiteeso parliament batusala omusaala sente nyingi zemutuwa tezirina makulu just okujjawo n'otuula n'oteesa ne mutuwa ezo sente ng'ate abantu tebalina dwaliro mu ddagala biki simanyi biki masomero twala tugende parliament yonna nemukyawa yonna n'abasaidiye tengujogera ku parliament oza abasaidiye kugambe parliament yonna yamukyawa naawe wenyini nga tebaagala alinnyewo naye yateesa bubi ate yateesa bubi naye kati ebyo tebabyagala kubanga bo ekyabaleeta mu parliament si kuteesa kufuna ssente ogwo mulimu eyo business tebali mutukolerera maama nkutidde n'okutya abo bayinza okukolerera kati gendawo nno bakuweeyo emitwalo 5 anti bakukolera oyingira nga toyina appointment basobola kujjako ndaga muntu ekinkumu twala tugende n'oyingira babula kujjako liiso ani yagawe tebali kujjako ezo kamera mbulooza ziba zitunudde bununuzi aba noono omulalu gendawo anti bakolerera gwe kakati omukozi wo tomukyekingako gendawo ate bakolerera gwe omukozi wo tomukyekingako omukozi wo mulekayo naakola byayagala nabo tebakikkiriza mbu fe ababawo emirimu baluwa ababaka anti kati system kugambe mwagyonoona nze nkugamba kyetulina okukola
kye tulina okukola kubanga I don't want us to lament. Tulina okuleeta solution. Ekisookerwako paalamenti eyo tugikendeeza abantu ababaka bwe kiba kisoboka kitandike na guno omwaka ogujja 2026 tukwate nti tuddeyo tugambe nti twagala kyewandiise regions ontegedde eastern western omanyi n'abo banuupu ewanuupu kati balwana entalo otegedde busungu balina bungi balina obusungu kwogera mazima wano si mazima ate gano si mazima genjogera gano njogera kirina kukolebwa ontegedde si mazima era gwe kubanga amazima gakyukana omusiraamu kyalabanga amazima ate nze nkyabanga ki ng'agatali mazima it's not about mazima, it's about ekirina okukolebwa. Waliwo ekiseera we tulina okuttira abantu nga kiseera kyakutta ati kyekyo bwe tubeera mu lutalo buli gwosanga tabusi abaka ba Nuupu abadde tebaagala Segirinya baali tebamwagala lw'ebyo ateesa ebitakwatagana tubasala omusaala twakajja ate oyagala kutusirwa kasajja kasiru kano ze meeting ze baamuyitangamu oli musiru Segirinya biki byoyogera batusala omusaala kuki fe tulyewa jukire naffe tulina okuwayo percentage kati tusigaze eki kati ebyo byonna byawalanya Segirinya era Segirinya n'okufuna obufunyi kaadi okufuna obufunyi kaadi Segirinya omuntu aveeyo agambe muno tulimba kaadi ya Segirinya omanyi bwe yajja abantu baamala kwekyanga kaadi ye baali bagitunze yali egenze ono waffe tekigenda kusoboka gwolooza gwe baali bagiguziza yasanyuka and that's the point nti what are we fighting for? What are we doing? We don't know where we are coming from, we don't know where we are going. Tuli awo tulinga ebireebereebe omuntu atannaziikibwa obeera awo kireebereebe bakira kireebereebe obeera awo nga ku nsi toliiko ne mu ggulu Katonda tannakuligestalinga nti oba kireebereebe ku nsi baba bakusibudde dda nga baakaabe bali mu buugi kyokka n'eri waggulu Katonda tannakufuna mu bitabo tonnatuuka ne wano bali mu lwali sente ezisindise ku ssimu yo tezinnatuuka nange kuno okwange zivuddeko muba mulina kugamba nti katulindemu ndowooza netiwaaka zibeera awo mu bbanga segedde so and Ugandans this is now where we are okyegedde twekwasizza buli kintu kyonna twekwasizza buli teyakimanya ani omugenzi mbu bannange bano yabimanya era yayogeranga nagamba bannange ekifo bamukyagala mukitwale kubanga waliwo n'abanuupu bennyini wayiswa mufumbiro yavaayo n'agamba oyo omusajja yeerwaza mulamute yali ya ssente empitirivu bwe yava mu kkomera abamu ne babuuza wavuddeyo otya oyinza obuuza munno lwaki yavudde mu kkomera ate olinga mwali mugamba aveeyo wavuddeyo otya abalala nga tebaababuuza bonna baababuuzanga lwakuba nti kakati bwe babuuza gwe si bwe babuuza nze ontegedde essaawa zino ffennaye batukwata emiggo egyange gyanjawulo ku gigyo kati gwe bakuba mingi lwaki waleese obote ontegedde kati ateeze bagamba nti nze mbagamba nze nabadde ntudde awo omusajja najja sikuvaamu sirina ddiiru naawe ate nina ddiiru ki bye twogera tubiwa bantu that is it sirina ddiiru naawe nkubuuliridde wano tebasobola kunsiba ku lulwo nakubidde dde simu nekugamba jangu wano bakwetaaga jangu bwe ndaba oganye nga gamba jangu tuli ice cream olutuula bwoti bapa nga bawuuyo mutwale oyo ekyo kyenkola because sina ddiiru naawe nze nsobola fiirira mukazi wawe nabaana naye nfiiririre gwe
kubanga ne bwe naafa tojja kulabira abaana bange era ojja gamba tetwabanga naye wano twabanga naye. And that is life. People should learn those simple principles. Kwe kusalawo bagamba owaayo ekifo mwe mukyagala kiikyo. Mukitwale. Era by the way era senga batulekedde Seggirinya ne batwala ekifo kye Kawempe, would be happier. Yes. He was more useful. Nkugambe Seggirinya was more useful mu society yaffe than ngali mu parliament. Ontegedde kubanga ffe twalinga naye mu Kawempe. Seggirinya yaleta olaba bino bya ghetto concept ghetto nanka nesimanyi tuleta abantu tukole bitya ebyo byonna Seggirinya yatandika bye Seggirinya cup byani ffe tulina omupiira kati baguyita ghetto concept zitera kubeerawo ng'omwaka wakati mu mwaka ne end of the year. Tulina zigundi tulina zitusobola sako ezo sibayise gibox ebintu bye yatandise tulina ebyobulamu tulina ebya crafts na biki byonna mu Kawempe inspired by Seggirinya amazima aga Katonda mugulu. Nze kugambe nina besi nyingi mu Kawempe tubesingawo mu kibe. Ontegedde abakulembeze baffe kati era twasazeewo ffe tugenda kuleeta abakulembeze baffe okuva ku kansala paka ku MP nga baffe created by us. Tetwagala bakulembeze batubulira bye bagenda kukola. Twagala bakulembeze bamutegeera bakoze. Nze tombulira nti manyi nnyo kuba kamera. Tokiŋŋamba saagala kimanya kuba kamera. Tombulira nga bogeno gikuba kamera omumanyi. Nkukuba short eri gwe njinza okukuba short gwe. Gwe kuba short zo nze nja ziraba. Musajja omusufu. Nze nja kukola ngambe nti asinga kwoli. Ontegedde bulungi. Kati tulina abakulembeze bangi bonna bakunnyonnyola. Babukofiira. Olina jja neyewaana ne yero n'agamba era nze ayogera ebigambo bibiri n'ayogera President Museveni, ayogera ebigambo bibiri n'ayogera n'awaana President Museveni, ayogera ebigambo bibiri n'awaana Bobi Wine. Abamuyaaye gwe wewaane gwe lwatto tewewaana. Weesookereko. Gwe weesookereko gambe nze naye nkoze kino naye totandika gamba anti principal waffe Robert Kyagulanyi why do you mention him? Kitegeeza muli mu politics wa kyenyaje. Okitegedde oyo owokwagala wabampaane. Olaba kansala ku kyalo ata village level kansala nga yebaza President Museveni abiraba ebyo. Alabayo kasasiro. Tabiraba. Kuki? Kansala. Kansala webaza otya President Museveni. Ng'olina chairman wa district. Okitegedde. Politics wa bampaane bandabe bampulire. Politics wa kusanyusa kitebe. Gwe balimu. Tetukolera abantu. Kusanyusa kitebe. Omuntu alemakayo okukolera abantu n'asanyusa President Museveni. Oba Bobi Wine. Kati ye politics gwe tulimu. Kati kyekirina okukyuka. Obuvuyo nga babadde bungi mu kuziika. Okuziika okwo kwabadde ekiro bagobesezza amazzi. Mpuuga ne bagamba naye nze nawadde abantu message ku TikTok ya ne bagamba nti temugenda kuziika bw'oba tolina kakofiira toziika. Akamyufu. Buli omu alina omulambo gwe, buli omu agenda funa omulambo gwe. Tekikupapiza ku mulambo gwa mulala. Buli muntu ajja funa omulambo gwe. Bantu. Oli gwe bagobezza amazzi wa Nuupu. Ne bw'oba oli wa Nuupu, ne bw'oba oli waaki, ne bw'oba oli waaki. Ekikulu kya byonna buli muntu agenda funa omuki? Gwe linda ogugwo. Opapa kino emirambo gy'abalala. Naye olw'okuba nti bali mu opportunism. They are opportunists. Always looking for vibe. Okitegedde. Onoonya otya vibe mu kufa. Mpuuga abadde abeerawo mu ddwaliro. Naye baamuganye n'okuwa statement. Speech. Bagambye ekiro. Mpuuga tojja n'oyogera. Anti olaba ebigambo ebyo byabagambye. Baani? Ani yagambye? Abawagizi ba Nuupu. Kati eyo ndowooza yaabwe. Naye teyayogedde. Wabaddewo sides. Anti kyekyenkugamba teyayogedde. Yayogedde. Ayogerere we kuba ne bwe yandiyogeredde wano ku parliament n'atagenda Masaka. Eri kigundi gy'atwala. Kyenkugamba kati be yabadde nabo beebo.
Oshegedde kwagamba tuleme kubeera mu discussions ebyo tebirina makulu kati Segeja tebamuziise teyaziikiddwa naye nga bamutyobodde nnyo okumutyoboola nga mufu tekirina nnyo kyekikola ffe tumanyi byakoze n'obulungi bwabyo n'abamutyobodde twabalabye ye teyatyoboose bo be baatyoboose kati tumwogerako naye maama yabadde yeebaza Mpuuga maama alina okwebaza omuntu yenna kubanga jjukira omanyi bagamba munno mukabi ye munno ddala kakati Honorable Mpuuga mukugu mu byobufuzi ebyo bye byaddala era abadawutinga obukugu bwe bajja kiwulira 26 bajja kukiwulira kuba kati tuli mu 226 tebakiwulira bakiwuli kugambye abadawutinga omanyi omuntu osobola okuba nga tomwagala naye nokkiriza amaanyi ge we gali ontegedde politically Mpuuga asobola bakuba n'abafuula obuugi kubanga politically Mpuuga okuva lwe yava mu Nuupu ayonoonye Nuupu n'agikola bw'ati agifuulidde ddala ekitagasa ayinzayo obutakifunamu omuntu omu basajja bano bali politically rooted bayaaye nnyo Mpuuga yategeera ekigenda okubeerawo nti ono musajja agenda kufa ye ne yeetereeza era n'atereeza bulungi nnyo n'akola obuvunaanyizibwa bwe nga bwe yali alina obukola statement ezavuddeyo wazirabye bano bo baalinga mu kukaayana twagala ki nti politics ali bw'ati politics olina okuba n'eriiso eryawano eryokusatu eritalabika nga ddyo liraba mayiro nga 3 kati eriiso lyawano abantu abamu baliraakinga ate ne bayingira politics politician aba n'amaaso aga waliwo eryawano lino likwate muliwulire lyange weeriri eryo kati olinyiga nnyo kuba ojja ddyonono ndikuteko katono liri wano ndirabye ne bw'okwata bw'oti balinyeenya lyo liraba eri liraba mayiro ebi eryoboteri yennyini Mpuuga lyeyakozesa kati Mpuuga yere yakozesa abasajja bawandika ne statement gyagenda okwogera kufaako nga tonnaba kufa ndaba noono lindaku oba asoma politics oba gwa mbugwe gundi bwe yaffe South Africa oyo Nelson Mandela wammwe omuyaaye bwe yaffe South Africa Obama yajja ojjukira Obama yajja mugundi mu kuziika era ndowooza yayogerera essaawa nga yayogerera eddakiika ndowooza bangaana okyegedde naye information yaliikinga about that speech and who made it and who wrote it and stuff like that baali bagiwandiika emyezi kumpi omwaka mulamba emabega ng'omukulu tannafa era kyova olaba yakwasa omusajja eyali akola sign language kuba omusajja ye yali bw'ati ne bamubuuza bwe baamala ne babyetegeeza ne bagamba naye ono yabadde ayogera ki byabadde avuunula mu sayini bagenda okizuula nga tabangako sayini pasoni n'agamba nti nze nawunze nabadde ndi ne pulezidenti wa Amerika kwe kwowozaako okwe nawoneraawo ye kubanga bazooto bagamba omusajja alimba ebyo byakola tebiriiyo omusajja yali bw'ati yali very serious you gotta look for that speech eya Barack Obama ngenda kuddeyo njino yes byonna byali bifu yakolanga bukozi bw'ati ngalo nagamba omukulu ono bw'ati abamanyi sayini ne bagamba si byebyo ono ayogera birala n'ono ayogera birala okyegedde bagenda ogero kizuula nga ye omusajja bagenda omukwata omuteeka mu kaguli wewaye kiki nnyonnyola nabadde empunzi nti ekyamazima nabadde kumpi ne pulezidenti wa Amerika nga sikyategeera okyegera kingezaako kugamba maama yagezezzaako nnyo okubaga bannaye wane waka wafunda tukwate omubiri gwa mutabani wange tukutwale wali mu kisaawe Mpuuga we yategese abanupu bagaye tekijja kusoboka Honorable Mpuuga nkugambe mukugu mu byobufuzi ndete statement ya maama abantu basoka bagiwulire
Gibawo. bayinza okugamba obote byogenda okwogera bifu naye twagala buli kimu ng'obujulizi weebuli. Mpuuga mbeereddewo nnyo nga ndi mu ddwaliro annambudde nampa ssente zibadde zisobosesa okubeerawo ne neebaza ne mwami Rubongoya naye abadde ambeererawo nsonga z'omwana wange mbeebaza era badde nsaba pulezidenti w'ekibiina tukwate omwana wange kubalira ettaka lyaffe tugende tubeere awantu awagazi tusalire omwana wange we tunantunga okujja tumugalamize ku bijja by'abajjajjaabe embadde nsaba kuba wano we tuli wafunda nnyo lwakuba nti abantu abamu bali yabadde asabira ki? Yabadde asaba lwaki yabadde asaba? Anti babadde baganye. Tusitule omulambo tugende. Tewaliwo bavubukawo bato. Ku bukofiira bwabadde awo. Allah. Kati nzaawe era baganda baseginya nabewunyiza anti awo nze ndadde nfiira. Nga ate gwe badde bagenda okuba. Maama anti nabadde nfiira naye nabadde nfayo n'omuntu omu. Omu yekka. Setaaga bangi. Omu yekka bw'ati. Tewali abaana ba obulo beetoolodda ennyumba yaga temugufulumye. Anti kyekyo kati kyenkugamba nti olina okwebuuza nti abo abaana abakola ebyo ebintu babayita ba foot soldier si kyo? Omuntu ofuuka foot soldier qualification ki? Sigimanyi. Oba twandiyagadde okubeerako ba foot soldier kiki ekikufuula foot soldier? Nze ndowooza ekikufuula foot soldier kukeera ku makya ng'olinamu emitwalo gy'esatu ekifulungisa ovulo. Kuba sisuubira nti kampani egibawa. Gwe gasobole n'emitwalo gyeki ng'osobola okutungisa evulo. Ate akakofiira kameka? N'oteekako n'akakofiirako. Kyebiri. Simanyi. Kale tubale 10. Oba oyingidde obwa foot soldier. Kati kitegeeza nti ofoot soldier ow'ekikulu ekyo. What do you expect? Naye okungula kyewasiga. Okungula kyewasiga muganda waffe Segirinya yasiga mu Nuupu. Era mu Nuupu mwalina okungula. Ebibaddemu abadde abimanyi. Era abadde n'amaanyi mangi nnyo n'obudde bungi nnyo okugyegaana. Naga bannaye sikyali mu Nuupu. Naye afudde waki? So ekikoleddwa kyonna kyakoleddwa Nuupu. Mwe yawummulidde. Okyegedde bulungi nnyo? Maama okukwabadde kusaba kwe nga bwe yabadde asabye. Yasabye bambi. Bwe baba nga baakimumye era kisinziira ku bo. Abaliwa? Abaakimumye. Be yakisabye ne bamukola ki? Ne bakimumma. Bo babadde n'ensonga zaabwe. Kyensaba ensonga ezo zibeere nga zabadde genuine nga si za byabufuzi nga bwe babadde nti bagamba ate eno ate kubanga bwe yategese eri yalya. Oba yalya oba yanywa bwe tunaddamu ebyo ate tujja kumaliriza buli omu alidde. Neebaza nani? Mpuuga. N'empuuga. The Mapuuga. Waliwo obuzibu? Lwaki neebaza abantu abatankoledde? Yeebazizza abo be baamukoledde oba be baakoze sensi gyali. Almost ababaka 5 aba Nuupu. Mwavuddemu omu yekka. What? Anti be yali ayagala okusazisaako ssente gwe naawe oli mulalu. Ebyo ebintu ebimubuzo kiki automatic ne bwe nandibadde nze nandimunyiigidde. Kozi wali okalyako okusalako ssente. Busungu. Busungu. Myaka ena. Busungu. Era bangi badde tebaagala ave mu ddwaliro nga bagamba ekisajja ekyo mu kyeyogereza kijja genda kyogera ebyo ebintu. Batusale ssente wano. Busungu.
ne bwe nandibadde nze andigambye nti aa Seggirinya beerayo Kyakyadde kikubya muganda wa Seggirinya. lugezigezi Osebe oli muganda wange. Ali awo wansi afudde. ate gwe wafudde nagambye nti buli muntu abeere n'omulambo buli omwana wajja kuba n'omulambo gwe Wenkutema mvunaanyirwa anti balalu tebamutemye aba family. famire ki eyo Wobaggu. ewaffe nkutema mukima mulambo okyegedde kati ono simanyi bamukyani ono Sauda Madadi. Yayisa amagye. so kati anyway Abuuza muganda wa Seggirinya. tetutuuse nze nine Awo tutuuse. awo wetutuuse era wetugenda okubeera ate Uganda erina okuvunda okusingakaawo Amazima. ekijanjalo bwe kinaaba kyakumera kisooka kuvundira ddala ye process entuufu Uganda erina osooka okwonoonekera ddala bino byolaba bino tetulina gitugira wano bwe tugitugira kiba kifudde tulina ogireka neyonoonekera ddala kati neesituka bupya okyegedde naye bwe twepankira wano simanyi tutereeze tujja kutereerezaamu abayaaye bapretendinge nti bateredde naye nga tebannatereera Kyabadde kyetaagisa. tekyetaagisa naye ku mirambo gyonna kubaako komedi ow'ekikulu ekyo naddala nga giri mu politics afaanana bw'ati Kyeki kubanga bo kyewagambye baalabye opportunity eno yabadde opportunity yakulagako Twabadde mulaale. bwe babikola ne bwaba President Museveni ng'alina gwaziika naye ayimirira muntegedde abantu babeera waawo era bwe babaawo n'abasiibulako ekyo bwe kiri society ngabe yayonooneka ffe bwe twali edda tukula senga ojjukira bwe twakulira bwe twali edda tukula okuziika kwabanga kwamiranga wowe mamaze fudde jjajjange abakazi nga tubalako nga bagwa eri bakaaba ennaku zino abantu bagenda mu kuziika ng'ali bw'ati abantu ennaku zino basooka mu saaluuni okgenda mu kuziika Nasooka akola maama n'asooka n'atereeza akaviiri si kulabikanga afa n'atereeza n'enjala bulungi nnyo n'ayingira okuziika nga mbooko fire oyinza okugamba agenda mu ndongo kwe kuziika kw'ennaku zino abagenze kwetega. okuziika kw'ennaku zino abantu bagenda ne bakola market akatale kennyini so twatuuka kudda kweyo level nti buli omu anoonya opportunity ku buli kintu kyonna kati ne mu kuziika oli waleetera ovakado wa mutunde oli waleetera embizi agisalira awo oli waleetera n'olyoka olaba kasasiro yenna nga oli mu kuziika ono akuguza kino n'atunda kino n'aleeta maanyi ga kisajja n'aleeta gundi kwe kuziika kw'ennaku zino nti buli omu anoonya opportunity Olya wabawo omuti gwa ffene. nga yamuwanudde edda waali awo kati okuziika kw'ennaku zo kwayonooneka toddaawo okulowooza nti nno wabadde osuubira nti ojja kulaba abantu nga bali disenti bakole batya ebyo byabadde birina obaawo kuba abo bamadaada obalaba ayagala nakulaga ekyo kyekimukolera amawulire tumwogereko tomorrow nga kyetuli mu kukola kubanga bano bo banoonya butaala buli luddawa Bate bagenze ziika. kati kale tebandigenze Ali muntu waabwe. nti nkugamba fe olwaleero si kyekyo ebyo byavaawo dda nkugamba eggwanga lyayonooneka tulina odireka ne lyonoonekera ddala Paka ddi. ligenda kwonooneka naawe bw'onoobeerawo mu 280 Oba tuweemu Kyagulanyi. anti tumuwe ani abaganye okumuwa waliwo abaganye Temwamulonda. naye mpulira ye president Owa Nuupu. ow'eggwanga bwe mpulira Nasomako. kati byebyo awo wetuli Obote nasomako. kati bwe wasoma n'otegeera ki okusoma si kikulu naye okutegeera kye kikulu gomanye abaasoma Essaawa zino COVID wadda n'akomawo. Ani atuggala? President wammwe buli omu president we yamuggala ezo wange yanzigala President Museveni Ono wayogera tusobola
noyita ku kkubo emiggo netagifuna. Nalako ne konvoyi zaabwe zeesangako. Nendaba konvoyi ne lukonvoyi. Abantu muteekawo bangi. Ez'emmotoka zonna mwonoona sere zaffe za naye waliwo ekintu ekiri very serious tulikyogerako ene olulala ekyo siba enguudo naye tujja kyogerako olulala. Waliwo muganda anti kati bino nabagaye saagala twogere nga tugola bukozi owulira muganda w'omugenzi. Ani oyo Omuwala agamba kiye anti njagala omuwulire. Gwatalina intaneti muwulire nti ogenda muwulira lwampaka intaneti ng'ate njirina saa. Abantu mwenna abadde baagala mukulu wange Muhammad Seggirinya bandi mwebale mwagala mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abaddizeeyo. Nfukamidde nga neebaza Mwami Mpuuga atuweereddewo mu buli ngeri yonna mu ddwaliro nga yatulambula nga yalwana mu buli ngeri yonna nanneewunya okulaba ku bino ebigenda mu maaso mu butuufu nga bitumala mu maanyi okulaba nga maama wange bamuwambye tabatukiza na kuyingira mu nnyumba. Lwaki tutuuka kweyo embeera bannange tuwulira obulumi muganda waffe atulumye nabwe tulaba ebintu ebigenda mu maaso mazima ddala tuwulira ennyiike ey'amaanyi era kyemmanyi mukulu wange teyandikyagadde embeera eyo tulaba ng'egenda bwetyo tubona tubakituubya tugenda muziika mu bitiibwa tumuwerekere tuggyewo ebyobufuzi tutambuze. just kati yayogera genuine naye ebyobufuzi oyinza obijjawo Ate lwaki? ate afudde wa byabufuzi ate nga mujjayo ebyobufuzi Kale tudde ku kiri ekyokuwamba maama. Ekyokuwamba maama kakati anti mu byobufuzi lwe lulimi olukozesebwa bamuwambye ne bamuteekawa Niwaga ku kisaawe tozunga tukwagala wano. anti kyekyo nkugamba ebyobufuzi byabaddewo noono yabadde azanya byabufuzi Ani? Honorable Mpuuga lwakwa nti Honorable Mpuuga yabasinga amagezi Atya. ye yatandika mangu bano babuukidde. Jjukira Nuupu ebadde terina experience mu bafu gwe mulambo gwayo gwasoose Nga bafiiriddwa abantu abo abamu tebadde tebalina makulu. Omulambo gwasoose oguli official oguli ku state level gwabadde gwa Seggirinya bali bafiirira mu lutalo mu struggle. Mu struggle tetuba na budde tetuba na budde tubikkako kasubi nga tweyongerayo. Naye guno gwabadde official mulambo nga ne poliisi weeri n'amagye weegali to protect omuntu wa Nuupu yafudde MP. Okyegedde gwazze paka mu parliament gwabadde ku national level gwabadde mulambo gwa guli national nnyo kati gwabadde mulambo gwabwe ogwasookedde ddala mu 3D. naye bwe basindise okuva mu parliament ate balina okubeera ku mulambo futu soja babagobye. Anti kati nkugambye kati gwe mulambo gwabadde gwabwe nga gwabwe nga balina ogwefuga bagukozese buli kye baagala because nkugambye nti ffe society yaffe tekyali ku level eri gwe gy'ogyagalako. Yavaayo mu buntu bulamu kyovala nti ffe tuli mu busomesa obuntu bulamu twavaayo dda abantu bali mu birala. Nga nkuta tufunamu kyakuyiga ki? Ekyokuyiga kyosiga kyokungula. Buli bw'osiga obukyayi ojja kufuna bukyayi. Bw'osiga okwagala ojja kufuna. Bw'osiga emirembe ojja gifuna. Bw'osiga emigere ojja gifuna. Kyonna kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Ekyokubiri obukulembeze butegeeza bingi okusinga bye tulaba. Obukulembeze abantu balina otandika obutegeera. Nabagambye nti waliwo abayiribi b'obukulembeze. Waliwo abayiribi b'obukulembeze ng'abantu bayiriba obukulembeze nga bolaba bayiriba ssente mu kibuga wakati. Otegedde nga bayiriba buyiribe nga tebatunuulira nsonga nkulu ez'obukulembeze. Kubanga waliwo facets ezitunuulirwa mu bukulembeze. Otegedde omukulembeze
abeera ne kye bayita obuntu kikulu nnyo okumubeera okumpi kati bwolaba ekintu nga kisusse ne bwe kiba kikunyigiriza naye ng'olaba kisusse mu kubeera eky'obuntu okireka ontegedde era omukulembeze si buli lunaku nti olina kuwangula olumu okkiriza n'owangulwa bw'oba omukulembeze omulungi okkirizangako olw'olumu n'okola ki n'owangulwa ontegedde waliwo ebintu ebimu byolaba nga olina okuwangulwa bibeere birungi ontegedde bw'oba nga oganye okuwangula ng'oganye okuwangulwa omaliriza otomedde kakati kiba kirungi olumu n'okkiriza n'owangulwa ne bakuvumako n'osirika n'ogamba ize kankite oba ne bakuvumako n'okkiriza ate kuba omukulembeze olina okusoma obudde waliwo lwolina okulwana n'okuba n'okkuba n'okutta n'otta ate waliwo lwolina okugamba nti kabankuba oluyi nkyuse n'olina ettama ye mukulembeze kitegeeza olina osoma embeera yaki y'obudde ekiseera kye babadde mu famire y'Abasegirinya babadde ku levo ebatunulira obutunulizi bwoti abaliwa aba famire nga batunulira bani ng'obatunulira butunulizi bwoti buli kye bakola n'okikkiriza yes mu mutima mulungi gwe n'osigaza ekitiibwa kyo abantu ne batakujajinga okitegedde n'osigaza ekitiibwa kyo abantu ne batakujajinga naddala ku levo eyo kubanga owa abantu bangi opportunity okuyisaamu olugaayo ontegedde maama w'omwana akaabira atya omulambo gw'omwana we asaba atya omulambo gw'omwana we badde nsaba lwaki asaba mwana we ate amufuddeko ate asaba kigenda kingeza kukulaga that's the point binakuwaza tebinakuwaza biyigiriza kati mama wadde ayagala akole ki anti nkugambe biyigiriza gwekyogamba talina kyeyayizeemu maama oyo muwala we ayinza ogamugamba ngenze mu nuupu n'amugamba mwana wagenda omwana eyabadde akaba ayinza omugamba nedda senga omwana we olwalira amugamba njagala genda mu byabufuzi nze ngenze mu byabufuzi ngenze mu nuupu ayinza okumukkiriza maama ku kyeyalabye kiba kizibu simanyi oba kiba kizibu ayinza omugamba genda abanuupu omunaana guno banaakuyamba omunaana ogutya abaana Basegirinya bali 8 banaabayamba nga bwe bayamba baluwa si mulimu gwabwe okuyamba tubadde tumwagala nnyo omuntu waffe anti ekigambo kyokozesezza kuyamba toyisobola kukaka muntu kukuyamba akijja ku lo n'agamba kankuyambe katosa agamba banaabayamba ate okuyamba bakukaka anti mbodde mbuuza nga bwe bayamba baluwa abaani kubanga bakawuma bonna baleka abaana bagundi bonna baleka abaana bantu bangi badde baleka abaana balina organization munda mu bo nti nno eno yeyamba abaana baba comrades abafudde nenaalemu tekirina ontegedde ne bonna tebakirina kugambe system teziriiwo tewali akirina okitegedde so kati okuyambako kujja kusigala nga kuyamba ayambe atasobodde abikole ki abireke katonda bwate bwe yasazeewo katonda yakkiriza omanyi katonda yakkiriza ne bwe weetuga taggaana n'obusungu ng'olina bungi ku TikTok tewali busungu nabwe ntaddewo tewali watugaba tuleetera episode nabadde mbuuza bubuuza kibuuzo tewali kye nakoze n'eki wabuuza kibuuzo nabagambye bugambe bantu togenda mu kuziika nga tolina kakoofiira kyekyo obwo si busungu obwo si busungu kwabadde kulabula oli ayinza okugendayo n'azungirayo nga talina bakubuuza enkofiira yeeruwa kati kana akawala atako bakubuuza akakoofiirako kaluwa era wadde talina akakoofiira kyova bamukomeza mu kisaawo bavuga gwe komeeri tolina akakoofiira sisye kati nalimbye tusiibule obuti baayi ate kati masiibule nti baayi bannange naye abantu beebuuza era ngenda kukomawo tutemeeteme lwaki ogamba mbu kuba abantu baffe abatugaba bastruggle balabira ku muganda ku mukadde waffe owe South Africa gwokubamu nnyo ebitulimbu yali alimba ani Mandela
kati oyo yali kasasira asinga ne Africa bw'ogiraba bweti ebimu ku bizibu byesinga okuba nabyo byava ku Mandela. ate nga ne Nuupu egamba omusajja wa struggle nnyo. Oyo kasasiro oyo talina kye yakola era South Africa ebizibu byonna byerina byava ku Mandela. kuleetedde tutemeeteme Mandela. Lwolo ofuna obudde naye geno musomeko busomi lwaki ondeeta musomeeko otegeere Mandela yali ani yatandika atyo soma ku history we totandika kusoma bino byagundi kati no kyovola Mandela mulabe nga bwolaba bireke bive nako bireke bive